naye ayitannafuna bwannafsi nga tuzzeko mabega atuuka abantu abaatambula atuuka ku luli waliwo abaana bobuwala babiri bali wali besambye tadondali kualibantu besambye kuli bakanyama bwe basena amazzi nagenda n'abayamba ne bakola ki basena amazzi naye bamala okusena amazzi tugenda kuteko ekyokuyiga ekiwumirimu okukola obadde awakati taabo yeera obwangu bwe bakoze ki bwe bakozesezza nagalagala abaana ne bamubuulira bwe bati byande bwebiti ne bwebiti akati allah awo atugamba bino ebitako wammanga allah kajja kati kitabu wabawala babiga atumako amuyita okuswa amugambe kugamba nti wala waka allah agamba fajaatuhu ihdahuma tamshi ala istihya omukubo najja ng'atambula okujja gyali naye ng'atambuza nsonyi mulaba empisa ennungi tamwinaako lugamba lwaki ojja otambula magulu kasukeyo nga kasukeyo tambuza nsonyi n'omusajja atalimuwo era yogera naye olulimi lwa nsonyi allah fala tahda'na bilqawl kimukererezanga bigambo nga mwoyo wayasma alladhi fi qalbihi marad ayina endwadde mu mutima gwe n'alulunkaniraawo olaba nokuonamu engatto zokka allah wala yadribna bi arjulihinna tibagenda nga bakuba ebigere byabwe ku ttaka omukono ne mugenda nga muvuga omugira mu mitima gy'abasajja wayasma alladhi fi qalbihi marad ayina endwadde mu mutima najjafuna olwagalizo kakati omwana omuyaddi tamshi ala istihya natambula mu ngeri yansonyi naye allah yamutuulira ebirowoozo alinamu ki ku mutima alinamu ki muvuma ziri zitya nalyoka amwogerako ekitende kyekirungi tamshi ala istihya yajja atambula ngeri yansonyi qalat nagamba musa era nowoozi nyensonyi nakutambula walagidde ensonyi olwekitambula kakakuyita liyajziyaka akusasule ajra omusaala masakaita lana olwakiri tibatukoledde okutusemera amazzi allah bamuyambidde olugendo olw'obuwanga musolo yali falamma jaahu bwe yagenda gyali waqassa alaihi lqasas namuyitira mu sitoleze nga bwezaali bagala kumuzita siima gyenzikira nemala gatambula mukungujo qala tusalira mugamba kitabu omwana mubuwala la takaf totya ekiri totya njawulo ki wakati totya ne totya singa kyali totya kyalibadde la takhafu totya eyo labagita nafiya ne la takhaf usugobe totya togeza notya nebagita nafiya totya najawuza min alqawmi zalimin owoli abantu abanyaamaani kati namutwala awakaawe omu ku baana abobuwala nawulira nga amwegombi okumwegomba anagenda namugamba wange musa gamba taata atuwoowe abo bakyala bamukampana ekuba kuwowa naye gye bange agamba taata ono muganza etya akosa ebigambo ebyewala naye nga nekitaawe naye siwamuteeno siwamusajja nategeera omwana ala ihdaahuma omukubo namugamba agamba kitaawe agati taata istahiru sajja ono mukozesaabe wano ng'omukozi inda khayra manistahadda abantu ekyasigamu nebwokozesa alqawlu ate kubbanga bwamaanyi ategeeza omusajja ono nga yabadde wamaanyi wali kuyakozesera amazzi alamin atate kubba mwekibwa amazzi agenyeri yatuyambye singa bwe biri ebyennaku zino tyale natusoke natukasukira mugambo gundi ate notwate tujja ewana awaka naye talina kagambo gonna keyakoze agwe nno okubeera taata nga totunudde wano toyinza kumanya nti omwana wange ono ayagala kufungirwa naye gyoli yamanya era kikulaba ekyaddako kyali kyabufumbo qala allah agamba nti yagamba musa taata oyo omuwala inni uridu mazima nze njagala an unkihaka okufumbiza tugamba kufumbiza oba kuwagiza
sajja kumiro kan sema ngewe basi njagala kukufuuliza ihda bunatayya omu ku baana bange abuwala naye nga yo amumanyi nti yoli eyangambye nti ono mukozesi ala atajurani naye ng'omukolera ng'amahari ثمانية حجج وكمال ياقم لنا فإن أتممت 10 يوم ولد بزكمي فمن عندك إيه كنت أقول بنا تلاوة في الدين جوري تجعل الله سيئة وما أريد أن أشق عليه لا تلحق الويزة أعني ولا لوابا الزابو قال في الزابو أكتسي في جنب صغير naye mulowooza ye lwaki yakikola yali avaliwe ekigambo okukola ng'era kuvadde mukimanyi nti ekintu kyofunye nga kivudde mu ntuuyozo allah kisaamu baraka wateera sente mu baraka nga goziekoleredde olwo otyaba omukazi gomwekoleredde toyite bantu kukusondera n'osigazaawo ne kapito oyo aba mu baraka aba mu baraka gyotalaba kubanga hadithi ekizingiramu omuntu ekikulya ekirungi kyalya ku nsiku kyekyowa kivudde mu kutuuyana kwa kyeruke hadithi engaligamba ina amali yadihi nga kivudde mu kukola kwa mukono gwe ekibuziwa yamala kukola myaka 8 ne bamuwa omukyala oba yamumuwa nga bwasasula yamumuwa nga bwasasula kakitegeeza enkola y'amahari okubanga ebbanja yava dda kuba hadithi egambye aya egambye nti njagala kufuumiza muwala waawe omu ku bawala baagamba ala atajura naye ng'ojja kunkolera tamaani yahita gye myaka 8 eba yabuudabuuda oba okoze nnyo naye ffe byonna kyetwagalamu kiri eki kukkiriza kukola nagamba nkole empasi kitegerekete bulungi nga tuwuzika genda kola yamusa imamu ibn kathir oyo yali mwizi wa imamu ibn taymiya rahimahullah taala imamu ibn taymiya allah musasiri allah yamuteera baraka mu bayisi be mumwava ibn kathir nyini tafsiri ye era naye bamwita imamu ibn kathir mwemwava ibn al-qayyim al-jawzi mwemwava imam az-zahabi nyinyi kitabu ekirungi ekyo kibayita siyaru a'lam an-nubala nyinyi kitabu al-kaba'ir omuli amazambi amanene nyinyi kitabu al-mizan kibayita mizan al-i'tidal kitabu kya al-jarh wa at-ta'dil mulimu bugezi ba hadithi omunafu omunafu allah musasi bonna zali product ezali eza imamu ibn taymiya rahimahullah taala yebwe weebuuza oliragamba oyinayo omuyezi nga ddala naye asituka ku kitu kinasomesa tuga nti mulizibwa obasekwanti uganda abakirina yali mugezi sheekh abdulkarim okusomera ewakaawe funa yiri ebiyuniiki tafunibwa malala bagize ogamba asiza omuganyulwamu nalini ono sheekh maru sidik bamuganyulwamu kifuni bakawooya shewa kakawooya alimosi bamuganyulwamu kitono bashekh kyono bamuganyulwamu kitono kakati okumanya yalinga ensomesa yenewo nga masala nebegaba mapya ayinza ogamba shekh jangu nga kuwe tugenda ogasomesa mulimu gaffe gunaani akikola oba oyagala gwe obusomesa ekintu bagaiti mukira masala aga i'tikaf yagateekateeka n'agamuyitiramu bonna ogasomesa kyakulaba keki oyo naabamu ikhlaasu abaamu ki wennaku zino nabadde mpuliriza akatambi naayogera ku husni lkhatima omuntu okuba nenkomerera ebirungi nakawiddeko bakataddeko ennaku omu yakawidde gamba allah yamuwa husni lkhatima
tiyali awulirirako enkomerero omuntu oba kusomesa wano waire bakuba ebyansi tekiba kirungi si kirungi okufa nakutewuli naye ntegeeza enfa kuba fena tuli bafu sibe buli naye tofaananfa sabaga allah akukwebala kati imamu ibn kathir okuleeta yali akunula aya eri ku suratu aljumaa gyetwalabye nti ega nti faida qudiyat as-salah wekko fantashiru fil ardi musaasane mu nsi wattaku min fadlillah munonye ebirungi bya allah kyekiddako wadkuru llaha kathira mujjukire nnyo allah ekyo kankikonikoni wakubadde tukiina kakwate kukola oba ozireyo eri ku mulimo allah agambye leeterayo ddiki ate ne wano wabadde ku mulimo ne baziina yagambye fasau ila dhikirillah lwaki ampise wano ekituo timpulire khutba neswala agise dhikiri ate nzize mu byange era nagamba nti ndetereyo dhikiri olyo kyebuzi lwasonga nti omwana adamu ebbanga lyamala kati wano nga wetuli oba alina dduuka oba booda agitwala loosi kati bwaddayo eri ayinza okukola ebya vulugu kyembadde ntunda ebitaano eda kituukaluku ebbanga limaze muzikiti nfunye loosi bakasoma magezi kansale amagezi ngeri awo gyenaalikawo nagwamu ekiseri bakasitomaale kati bwobeera eyo oleeta zikiri ku mudaala waduuka kasitoma newajja newakugamba nti munazi wamu eyavudde ejuba ngaakuleetedde nadoola tokyempisa muli kubanga oba oleeta zikiri olaba ne kuyiri tuleeta netakbira nezikiri twali mu kisiibo nga allah yatukomako nomubaka we sallallahu alaihi wasallam tuli ne bwakuvuga mugambe nti nasiibi naye olwaba agala okusibuluka kuyiri ngaalowooza tedda kusibulukira yadde ku haramu yadde mu kuwolera eggwanga naye bwosiba oletandika ne muhijja faida qadaytum manasikakum wemalanga emikolo ya hijja fadkuru llah mulete music aye tubadde muhijja ngaera tukola tuleeta dikiri ne bwesigwa girezi kubojjaga musajja yanninyako nesimuluma atukamwesasuza olwokubeewodde kakati ne wano tetuba tuleeta dikiri nga tuvudde mu jumaa nesuma eyo naye mugise mukola muddanga muvanga mu masjidi nodda omulimu gwo leeta bikaafu nekyenjagala imamu ibn kathir yagamba tufiihi mu aya eyo mulimu enetugamba okusaasana munsi tunonye mu birungi bya allah nga tumanyikiba mulimu haddun okutukuutira ala liktisaabu okukola waala darbu fi lard nekutambulako mu nsi bilbahthi an rijuz okunoonya ebyenfuna وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بكثير الله قال بل نبي الله ذلك يأكلون من عمل أيديهم بما أجانا ميكونو جابو يليكو زي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال صلى الله عليه وسلم وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده نبي أسلامة نبي داود يقول له كتاب النبي سليمان عليه السلام سيجانا يأتي كل نبي موسى لأنه يبنى نعم صلى الله عليه وسلم ومن كثير من يعرفها ما بعث الله من نبي الله يتولي نبي يليان من إلا وقد رعى الغنم من يقول يعلمون عن يبوز ولجوك الاشتري تقول دامز خوين دامزي ونيه موزي بفوز بكونه وكتب النبي بعض طبابي من لأغا وكان نبرت مانا هو في اليوم وقومه لما مقدش يجب تجمع جوبيك لما يستجاب تعبيك تقامات لما مقدش الله يليان نبي لما قدم nebya bawa kigamba nti nina bakuma balimi kuba ku baluzi kuba balaalo era kutuuka omulimu webaali wakuba ate ne bwebambala okuba bannabi mulimu abaalundange nimala nayogera ku nabi dawudi nalaga nti kana dawudi sallallahu alaihi wasallama hajjadan nabi dawudi yali mukozi wa byuma mugende ewuwe ku bagita batya bagira neeki ekyokya ebyuma mbo masaka hoji na mwa bawi kaka sasa ndio wakolera sikietu kutoka workshop ni maitenda za sema ikigira wote ni baba na elimu kibinda tukaanza kusata zabanyiji
okali yalinda bw'okiwatuuka bwati oyagala basi oyagala jambuya oyagala kataali oyagala lukato oyagala fumu nabbi nga muziba ng'ogwo omulimu gwakola okulidde sibantu nga muweesi okyo bakiba kiddeera nga muweesi kuba tubawesa muti bawezeza muti yuba wakana zakariya najjaran nabbi nakugamba sallallahu alaihi wasallam yali nabbi zakariya yazaala yahya ye yali mubazzi oyagala ntebe kasitulu oyagala muyiko oyagala kitanda allah omwe ekifaananyi kya nabbi wa allah mulaba asitomazzi eri obubaka bumukaku oyagala ki naam fakanu ninabbi musa abukatiraga ati baalinga bannabbi ba allah yamtahinuuna nga balina mihan emirimu bamwe balina mihna hirfa gwe mulimo ejjo wasalafu salih kanu yamaluna nidama lhamali abakulembera abalongo yagambye abasalafu bangereza bwe babatandikawo bino byensoma bya myaka musanvu nebukadiri era ayogeze kubasagala abasala abalongo balinga bakola mu butale nga beetikka emigugu okwetikka emigugu fa abu masud okba ibn amr al-badri الصحابي يذكر ذاك البدري أيتبع أبو مسعود البدري أقام لما نزلت آية الصدقة آية يصدق ويبكى كنا نذهب إلى الأسواق فسوف يدمتري نحاول على ظهورنا تويتك الجوج يكفي ونأتي بالمال تريد السيف ونتصدق به بالصدقة آية يوم الصدقة إلى البقرة yabateekako ekinyegenyege ekyokusaddaaka okukwawukana kuno omulego gaffe nebe tugisoma tutya taida zange tuna ekinyegenyege kasaddaakayeko naye bo bwe bagisoma bagamba tuli baavu tunakutya ebirungi ebyo nga tetusaddaaka ate ffe abaavu tunasaddaaka tutya nga tetulina sente ate sente tunazikula tutya nga tetukoze eki tetukoze nayo kyetitugenda kususula mirimu tugende mu wino ekyakulabirako kwetikka emigugu aya ya saddaaka mugimanyi mathalu alladhina yunfiquuna amwalahum ekyokulabirako kyabawaayo mbaali yaabo fi sabilillah ekkubo lya allah kamathali habba bayinga empeke emu bwenti ambatat sab'a sanabila enebiseemu ebirimba musanvu fi kulli sumbula nga mu buli kirimba miatu habba nga muvuddemu empeke 100 awo nga tetunaziweze mmeka ziba ziweze musanvu yabaddeemu eyakasolo ngeri erimu omutunzi gumu baguyita mutunzi kwe zikwemumera naye nekumeramu emisooli 5 takyakulabirako naye nga buli musooli musukamu empeke ezisuka 15 kati allah agamba mwebagamba nti mweje enusu emu bawemu mususa mulaba kuti ndi possible tekisobokera ddala naye lwaki tekukuba kifaananyi kya mpeke ezo endala ezivaamu ali azimeza ka allah ejingira kuibuusanira amaaso tulwaliro basahaba ezo bakisoma bafiirawo yaqiini okukakafu nga allah bakyobeddewo ekintu nebulibaamu nono yesekeza nebali allah yalya musujwa ebyema biba nebyo mumaaso byagamba saddaaka tizisubwa saddaaka zikola tugende mukatale twetikka ebibugu ku migongo gyaffe era mubakolanga sente nga bajja bazisaddaaka nekigenzerero munusu allah ngaweemu omusanvu nolwekyo bwolaba nti kyambagiro era kyewuunyo mumpekeko okubamu omusanvu kale era kibalire mukiteeke naye nga katenti allah akisobola allah bo beetikkiranga migongo mu migongo oluganda bagitikkirawa
mitwe oba ku bitegabega bawala kubitikira ku mugongo wano abaana bebetikira ku migongo naye ate omuzungu y'omwana wange etikirawa ngeri yakakima ateeka ku lubuto era batwewuunya okulanga abaana tutaddewa mugongo nga gati bwe tubewuunya abaana ate bateeka kuki ku lubuto kalca ezo zozi tuzikubagana mubawa kati era wano bwe baba nga beetukiranga ku migongo yali ada yali mbeera yaabwe era tuvaawo noga nti nange ogenda beetukira ku migongo mpozi yali enkola yaabwe tubuneebu la kakati ibn kathir agati wakana Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala tajiran ate sahabi Sa'id ibn Musayyib ye yali tabi'i yarama ku sahaba yali musuubuzi yutaje mu Zayd nga ye adiringira mu oyo yaabwe butto oyo tokola ngo bayita Zaydun oli mu oyo kolo yalitangira senta omugaso obwasookanga nga gwa ddiini gwabyawulamu mulala n'ogwabya duniya ogwabya duniya bamukozesanga anaddiini nga bakubatuluba ngekyo Allah yakyogera ku surati Nur sindatteri mu kibasomesa ate bala ne bakukozesa nga enva oba butto era ne butto abazukulawo bakikakasa atenda buzibu bwonna ebyokulya ate bajja bizuula akola bukedde olw'olukulu olwakkuba omusajja wahabu yayogera ku habati sauda wakubadde yasomya mukakinaga wano mu Uganda bamuyita habati sauda naye mu Luzungu bamuyita black seed nejja ffe tubita ku habati sauda bawarabu era habati tegeze mpeke asauda enzulo kyekiri ekyoluzungu bulaka seed empeke eki kigambo kya Lwarabu naye knowledge yakijja ku nneeti waliwo ngayogera ku habati sauda waliwo yali amuntu byawo nagenda obutamani waffe ngulizaayo kupike eddagala lwingi ngendo tulabukedde nga wallahi webiri era notulamungatula ano si basiraamu kado tudda ku zaiti ng'otadde ku bbali Allah yatugamba nti kulu azaita butto oyo mumulye waddahinu bihi era mumwesiigenga ng'ebizibu galoshe faina min shajarati mubaraka ava mu muti gwamukasa asiiga akanzironzi asiiga ekirala kibalunga omutima balungamu bingi naye nolaba ekyasamana agagano mulimu akanzironziro era omunauganda lwakolaki akenyera mulimu olumanyo olwolumanyo mulimu olumanyo bweyakubye gwe neweesiiga kalagala emulota mulimu olwenza era kati bakola n'ekizigo kyebayita enkyogero buli kampaakunaayina olutiko akati yesahabi ebabizinesi yali aziringira mu zaituni era Allah yayogera mu surati Hajj washajaratan waliwo omuti takhruju gufuluma nga gumera min tuuri sinaa'i nga buguva mu lusozi sinaayo buli misiri tambutu bijjulu omuti ogwo gumerako buttu kati obutaba bwakwesiiga wasubtin lil akilin ng'ate era nva eri abantu abagala okulya abantu abatinaze ekigambo ekyobuti kitegeezanga kintu Allah kyeyali ategeeza tetumanyi Luwarabu bwe buli ordinary kinga bakiyita idaara naye wasubtin nva lil akilin eri abantu abagala okulya yali abadde mu Bawarabu baleeta capati ne baleeta akasoosi ne bassaako oyina oyo era twebuuza bana batuliza ku oyina akali ofumbe mbangeri kiobulisakwala ekuta mwana wattu kyakulya kirungi nnyo embamulaba bagirira ntegerekemu na kakati waliwo sahabi yagamba okuba abasiraamu bamwagala nnyo tebali ku kanzironziro nzego ngenda okunyinga nga yowulizira ensi wakana ba'duhum lahu ardu
akiro ng'akalaamu omuleyi abamu baabanga namataka makoloti nga bagapangiza abantu bafunira akasinga kwebatukwalikkola era webaginanga amasalawatullahi wasalamuhu alaihi yagamba hadithi abu huraira walladhi nafsi biyadaihi dainoyi awahidde omwoyo gange emikono gye ebiri la an yakhudha ahadu muhammadan omuntu okwata omuguwago fayahtatiba nagenda nsenyeeku ala dhahrihi nagetika ku mugongo gwe wabula si ku mutwe kuki ku mugongo gwe khairun lahu ekyo kyekirungi gyali min an yatiya rajula singa lwanagenda ewagundi musajja gundi wayasalahu namusaba aataahu obadamu amuwadde oba agombye ofuna ekitiibwa agombyenze wagundi nomusaba nagafundangesirira obayo nakitiibwa ogendeddeyo ki wala tasalu nnasa ashyaa abon tumusabanga bakuntu yaabwe naye ate olwo abajja okusaba ayo okugimusomera ate naye takusomera egamba fa amma saila fala tanhar allah yagamba nti asaba tomukangukira buli omu kyamanyi ekimukwatako kyalina okukola nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam inna allaha yubghid allah yingira nnyo assaila omusabi almunhifa ng'ate asaba akola ki apeeka oluganda nga bali olwala kugabateeka lwaki olabe n'atambula naddeeri namutaayiza muwijukaba wayo arabi w'oluganda aboza musolo naye mbuga ayagala buusaddamu eyo kibamu baraka olwakuba tebaraka taala oba kyonna kibakubadde nga kikumadde obutuba tegwagala kibakuddemu obufuuzi kibamu baraka basheeku bakaba omuleme guno nga bakozi yali sheekh muhammad nasiruddin al albani omukozi gwe tulumanyira ku ki soma ekitabo kiba kiyita hijabu lmarati muslima jilbabu lmarati jilbabu y'omukyalo ki musiraamu sheekh agamba nasikyalako mu nsi ye hijazi kutegeeza saudiya nenyigira mu musikiti nga mulimu essaawa enkuba ekidde kunzukanga kiri mu kanisa awo yali ali ku nsonga era shuruutu jilbabu lmarati muslima olugero omusaana okutuukirira mu jilbabu y'omukyalo kisiraamu kati baalimu okigamba tetekwa kubanga yeekwananyiriza ez'abakaazi kati ensonga eyo yaginyikiza nnyo mukulaga nga bwe twekwananyiriza abakaazi yalandagira n'agamba nti nembuzi kukikyatuuka nagendako musi ya hijazi ekide tekivuga ngo oyinza ogamba kiri mu kalina naye nengenda nenyikiza essaawa eyo yebalala agamba liannani lwakubanga nti saatiyo omukozi w'amasaawa mahir ebisbat omusikulagakola allah era weyakadiira ngaatekako nemuganyeezo ku maaso akola zabbeo zino zibayitalo zibazisita zibamiragaani ziziriko zibayi 18 ezo enzibu zokkanika mbazakatika shira awalala besite yagijjaga mu bitabuzi mu bitabo bibiri yakubanga era waliwo namaani omujodal olumu mu siriya era ebikodomiwe nga olumu amala okugaita akiguza kaato kopera kiganjibwa mubazi wali nsiga kwalira tezo sheeko okubanga alina ebitabo byawandise nabitunda tekirina buzibu bubusiraamu toganyirwako oganyirwako ate yetukirabidde wano mu ggwanga gwebeeta sheekh abdusalaam wahibu baali nzaloyezi ekyamulete kutusomesa obushiica abashiica n'obubi bwabwe n'okukola daawa kubatali basiraamu basiraamu naye nga musa qur'aani okuteekera natuddeko naye naye nange webajjiriya bwange ne mugamba nti allah akusasire sheekh naffe ebitabo tuwandiiseeko tuganyizza mu bitabo era nga tuli ekitabo ngenda mbikuwa naye newakubadde biri mu luganda njagala mbikuwe kubanga quotation nazireetanga muki mu warabu naye nga ngamba ngateekano qala sheikh abdusalaam wahidu baali sheikh yagamba bwati era naasanyuka nnyo
fakar ya mamaki wuri da shekh na bai da fita shekh ya tura Allah ya bi shekh wa akan wuri da shekh Allah ya fa malayin wa malayin idan sai wani ba su sauke idan da'awa ne mutum kuma a cikin gida Allah sai da yamuwa mu yadda ka jafara shi da da'awa jafara na su kan baraba na ga rabin da ne da fara da kuma yin ta ga yin kinno da tuwar ki da su